The Newsroom, where untold story is revealed. Tuli maaso ga Katonda, tatulagirangako kuwolera, tatulagirangako kuba bubi, tatulagirangako kukyawa, ebyo byonna byonna abitugaana ate n'atukubiriza okutwala ebirungi era bye batugulira n'abasumba baffe buli kaseera. So nsaba Mukama tusaasire tubeere beesimbu ku ebyo ebirungi bituyambe mu buli kimu ky'okola. Oba oli musawo obeere oyo omusawo omwesimbu, oba oli muvuzi wa bodaboda obeere muvuzi wa bodaboda omwesimbu, oba oli mubuulizi wa njiri obeere mubuulizi wa njiri omwesimbu, oba oli kiriina, oba oli muvuzi wa takisi, mu buli kyokola okikole n'omutima gwo gwonna n'obwesimbu bwo bwonna, nga naakulabanga ne Katonda gy'ali ne bamalayika gye bali nga bagamba oyo swipa mwesimbu, oyo muvuzi wa boda mwesimbu, oyo mukulembeze mwesimbu. Ebyo nze ndowooza bijja tulungamya tuyagalire mu bulamu bwaffe obwensi, ate ne bwe tuba tufudde tugende mu ggulu Katonda nga twamiriza mu kitiibwa. Ku mukutu ogwa Beyond the Newsroom njagala okwebaza ebyo gyonna gy'otuusaako engalo ne gy'osinzirira. Nzadde niyo okubeera nga nkutuusaako ensonga ez'enjawulo. Olunaku olwaleero His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agenze maaso n'okubeera nga yeetaba ate mu kusaba okubadde kutegekeddwa Najja Nankumbi ku kanisa y'Abadvent. Bano nno babadde ne olukuŋŋaana olubadde lututteko ennaku nga lukomekkerezebwa lunaku Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Lwaleero era nga His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze n'akyaalayoko, si kukyala wabula agenze n'asaba wamu nabo. Kaakati nno waneeno wasinziridde okubeera nga ayogera ebigambo bino. Ebimu ku ebyo ategeezezza nti tusaanye okugenda mu maaso n'okubeera nga tusonyiwa ng'ekigambo bwe kibadde kigamba, era awo nno wasinziridde n'agamba nti bonna abamukozeeko obulumbaganyi oba oliawo n'abamusobezza agenze maaso n'okubeera nga abasonyiwa. Njagala okubeera nga nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu vidiyo eno soko gimpere like, mwana wattu etambulire eddala etuuke ne kwoyo omulala yandyetaze ogenda mu maaso n'okubeera nga agifuna. Kakati wano wennyini nzikiriza ngende mu maaso n'okubeera nga nkuwa ate vidiyo eno ogirabe. Nina ensonga nnyingi nnyo okufaananako n'abantu abalala olw'okwebaza Katonda naddala olw'ekintu kye tuteekinga for granted, ekirabo eky'obulamu. Nze Katonda nsimatudde ebintu bingi nnyo ne ku mulundi gw'enana nsimatuse Katonda nsaasidde nnyo, ndowooza alina ensonga. Abamu ebibatta nze bindwaza bulwaza, ebimamenyako amagulu mpenyera bwenyezi, si kiteekinga for granted. Nebaza Katonda olw'ekyo. Era Katonda kati mwebaza bulamu, mpoza okumusaba musaba ampa okutegeera annoŋŋamye omukisa ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna gw'abampadde okubeera omulamu ate ng'okozese okumwesa ekitiibwa. Nemegwonoona kubanga bangi tebagufuna ogw'omukisa. Ebigambo bya President His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze mu maaso n'okubeera nga aweera Katonda obujulizi, agenda mu maaso n'okubeera nga amuwonya, amusimatusizza okufa emirundi egiwerako. Ono nno agambye byonna yadde weebiri naye era asigala Katonda yagenze mu maaso n'okubeera nga amununula kw'oteeka n'okubeera nga amuyamba. Robert Kyagulanyi Ssentamu akuutidde bannayuganda okugenda mu maaso n'okubeera nga abeesiga nnyo omutonzi, kw'oteeka n'okubeera nga bagenda mu maaso n'okubeera nga baagala nnyo okuweereza Katonda n'okusonyiwa bannaabwe, tusobole okubeera nga ate oba oliawo tunoga ku birungi by'ensi, ate n'akaseera kali nga tugenza okusinkana omutonzi tubeere nga tutuukiridde maaso ge, ate tufune oba oliawo ekifo ekyokumwanjo okuliraana Omukama Katonda. So Musumba abadde abuulira n'agamba tova mu reesi tokuwaninga mpulira eddoboozi ligamba ebyo Mukama yabyogera. Neŋŋamba ya Katonda ayogera nange.
badde nkyasanyuse namaana agamba olina okusonyiwa nenga kati pasitali kibyayogera yamanyi bwe mpulira kati nakiddamu olina okusonyiwa nanzijukiza mama wange manyi ekamwa kyekye twakulira mu geto nga efujja eribeeraawo olumu oba olwana n'omwana omwana nakuba oba ogenda nawo omubalula maama nakulaba nagamba tomukuba kyokka nga maama alabye nga bakuba naye nagamba tomukuba ine ngamba maama naye maama nanga nkubye maama nagamba gwe tosonyiwako nekinnuma muli naye era bw'osawundinze musumba naye ngamba oba oli awo katonda yakusinga okutegeera naye badde okuludinga ensonga eyo n'ogamba banakusonyiwa batya gwe nga tosonyiwa ekyo nekintuulamu era ekimu ku byenjize kwe kusonyiwa. Kakati nno Lopu Joel Ssenyonyi abadde akyaddeko naye eri mu bitundu by'ekyanja kuddwa waneno nno wasinziridde n'ategeeza bannayuganda naddala abakulembeze b'amadiini ogenda mu maaso n'okubeera nga bavumirira ekikolwa ekyokulya enguzi nga omubuulizi oba tugambe abadde asoma abadde agenda mu maaso n'okubeera nga asoma ddwa bwagenzi mu maaso n'okubeera nga abakuutira kati waffe Sheikh abadde alina ensonga zayogerako obubbi obuli bw'enguzi bitubeerako eyo nga tuyomba kunange ffenna bitukwatako tudolaba Anderson si wa NUP era ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Agamba abantu biwa NRM naye atagamba nti enguzi eno esukkiridde nnyo naffe aba NRM etukosa ate nga kituufu kati waffe embuga palamenti eyo kati okupita owulira akulira oludda oluvuganya naye oludda oluwabula gavumenti tuwamubadde ne tuwabula oluusi ne bawuliriza naye tetujja sigala nga tubawabula kino kikyamu wano tutereezeewo era kibeere ku record waliwo ensonga zitubeerako eyo z'enjawulo bannanga abamu kati bankyayira ddala niŋŋamba ne bwemunankyawa omutonzi waffe yasalawo naye nga waliwo ensonga ezimu zetutagenda kusiriikirira kubanga fenna zitukwatako Sheikh abadde abyogerako awo ngamba kubirawo nnyo ddala awo kubanga enguzi yafuukira ddala enguzi bannanga abamu bagambako nti bannange nedda kino kitaamu Ssenyonyi oyagala tulemesa oyagala kukola ki aye tusabire bamasheke namwena musabire Mungu atuyambe tusigalire ddala ku mulamwa nga twogera ku nsonga zino kubanga buli tusigala nga tuzogerako oluusi batyamuko ne bagambe naye wano tuswadde nnyo kale katukirete tunaakola ekirala. Ebigambo bya Lopu Joel Ssenyonyi bye byonno gwagenda mu maaso n'okubeera nga ongoberera. Kakati nno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abuuziddwako ku kya President Museveni ogamba nti yabba akalulu ke ategeezezza nti nga bwe mpulidde ekigambo ky'olwaleero Museveni musonyiye siina kye ŋŋenda kubeera nga amugamba wabula ne Katonda amusaasire amusonyiwe kubanga omusajja oyo asaana busaanyi saala zimusabira kusonyiyibwa. Soka sinze buyisi tusonyiwa naye nzijukiziddwa bwe tugenda maaso ga Katonda abaweereza abo so banzijukiza nti nyina okusonyiwa ate nga kyeboogera kituufu newankubadde ebiseera ebisinga kiba kizibu nnyo okusonyiwa naddala ng'olibulungi ate ng'olaba eyakutuusizaako obulungi naye kyongedde okundaga nti siri wanjawulo nnyo oba njagala nsonyiwe nange nyina okusonyiwa abalala so ekitukakatako sentezekanaekana kitukukize okusonyiwa. Ekyokubiri kyobuzza ekyogambye ekino eyanziba teyagamba namumba gabe nga byatugiza okusonyiwa nekugamba Facebook yagamba mubasonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola kale n'olwensonga eyo musonyire. Alegenda mu maaso n'okubeera nga mungoberera ku mukutu guno ate n'emboozi zetugenda mu maaso n'okubeera nga tubatiirayo ne mugenda mu maaso n'okuba nga muziraba tweyanza bweyanza
mbagaliza nno bye munjagaliza tusinkane mu mboozi zaffe zonna nga bwe zigenda maaso n'okubeera nga zitambula. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.